nsookera ddala okuvumirirwa ekikolwa ekyefujjo si kirungi nti eddiini tulina oziwa ekitiibwa naye ne bannaddiini nabo bayitirizza obutamanya mbeera eri mu ggwanga. Nvumirirwa ekikolwa ekyakoleddwa ku mugenzi kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu naye kungu nga si byakabampaane zomanyi sibeera mu kabampaane kungu abantu balina obulumi obwaddala kungu mpuliriza bulungi siwagira fujjo lyakoleddwa ku kitaffe mu Katonda kungu abantu balina obulumi ku ggwanga ebyaddala kungu amazima ga Katonda gavumenti eno yesinza okuleetera abantu okutandika okukola ebikolwa bwe bityo. Gavumenti eganye okudda mu bantu, gavumenti eganye okumanya ennaku eruma abantu. Kungu bw'otunulira mu ngaba y'emirimu engeri gavumenti gye gabamu emirimu ekikola openire Kazimba yakoze kati kali ngenda kujjawo mpuliriza Kazimba yeje ngenda kulaga nti gavumenti Kazimba yagaba emirimu Kazimba ayina eddoboozi. Kungu abasajja ba Jonani Luumu baafira ku mulimu bo baatunuliranga ggulu nga babeera ku baana abanyigirizibwa abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo be yafiiririra. Jjukira kungu Katonda ayagala nnyo abaana abato n'abanaku ne bannamwandu naye bannaddiini b'ennaku zino baganye okumanya kowa value ekyaleeta Yesu Kristo. Yesu yajja kulabanga buli muntu afuna eddembe mu nsi. Kungu kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu twagala yingire mu byabufuzi naye twagala at least babawe ekikyamu akyogereko enguzi bwebaawo akwata akazindale na mirembe agaye muyitiriza okulya enguzi. Nepotism bwebaawo akwata akazindale na mirembe agabe bannange nepotism mbi. Buli ggwanga lyetaaga okulya ku national cake ne ggwanga sirya ggwanga limuddondemu. Bw'oba ogaba omulimu n'omulugwala afuneyo ka chance, bw'oba ogaba omulimu n'omugesa afuneyo ka chance. Ffe tuli baana ba Yesu. Yesu yajja kusosola mu mawanga, Yesu yajja kusosola mu madiini, Yesu yajja kusosola mu kibiina kya byabufuzi wabula nti eddoboozi ly'omukulu Kazinda Mugalu bwe libeera ku kintu Katonda gavumenti ewulira bawulira bajjo akola ebibye. Kungu nga tufudde mu byokusanga nze sibeera mu kabampaani nze sirina kibiina kya byabufuzi kyempagira naye mu Katonda Mugalu abantu banyigirizibwa. Kungu naffe tunyigirizibwa. Ennaku eri mu Uganda teyawula oba oyina radio oba oyina erinnya oba oli munaddiini oba ovuga boda ennaku etuluma kyenkanyi. Kungu abantu aboogera ku bintu ebiruma abantu mu ggwanga baggwawo. Abantu bagende balonda b'MP kankikubwire kungu baasirika. Waliwo ne MP we yamala okuwangula akalulu n'addayo mu bulwadde. Kungu bannayuganda babasuuliridde. Kakati munnayuganda essuubi limuba mu Kalicho institution, essuubi limulya mu Religious institution, essuubi limulya mu bakitaffe ab'ennono. Kitaffe ow'ennono walabanga ekiwamba abantu kingi mu ggwanga n'atafaayo kukyogerako omuntu agamba le ngoberera biki bino. Mu Katonda mu ggulu kungu ng'oyagala okumanya nti lino eggwanga lyadobonkana, ng'oyagala okumanya nti lino eggwanga lyagwa, tulamu engeri gye bagabamu emirimu abantu baabwe. Kungu oli musajja mukulu olina master's degree, genda ng'olina ttenda gy'oyagala mu gavumenti wano, bagenda okulanga ttenda mu mawulire nga baziwadde dda abantu baabwe. Eggwanga lyava ku nnono. Kungu mu Katonda mu ggulu bw'otoba mubbi nga tobba nabo tebakuwa kitenda wadde omulimu. Kati ffe twagaza bannaddiini kubanga omulimu gwa bannaddiini kujja kulungamya ggwanga kubanga munnaddiini olaba nze bajja talina kibiina kya byabufuzi nteeka Uganda ku mutima. Nze kungunze muntu nze kaasanga oweeni ale mu nenyingira buza Gasumba. Nze sisosola mu kibiina kya byabufuzi wa Nuupu Lubuza Lubongoya buza Katana buza John baganda ba Bobi Wine bwesanga BFDC buza Balukwago. Kubanga nze namanya nti ennaku erume we FDC ennaku erume we NRM ennaku erume wa DP naye bano abasajja bakoze akakundi kakugabana ggwanga kwewabo kamirimu. Kungu gano labe poverty rate yeeyongedde mu Katonda mu ggulu. Saawa zino taamu ebadde yakaggwako ng'omusajja nafuna school fees wa taamu enewedde omusajja akisindika omwana ku ssomero nga bamanja taamu 2 taamu tezikyaweza na myezi 3 abaana ne wadde ewaka omusajja alina school fees. Archbishop vayo yogere obagambe so Kazimba bamulanga butogera yabati yavayo emabega kawo mwami nakugamba nti nange ndi muntu kimo nina abaana kakati abaana Kazimba owekitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu abaana batamanyi abasimidde entaana taata gwakulira Church of Uganda jangu oyogere bwogeze ku injustices kubanga gwe bajja kuwulira nti olina abagoberezi n'ensi yonna ejja kuteekako amaaso. Kati kungu njagala ombuulire kibi ki ekiri mu kwogera ku bikyamu ebiri mu ggwanga. Kungu nzimbulira kibi kyekwogera ku nguzi ennyingi abasajja bano gye balya,
kibicho kugera mu kwegabira emirimu nga bajiwa abantu bebaabwe naye bakulaga nti bo toyagala ko Uganda yakuwa ebyokulabirako bya Jonan Lumwe yafa yayogera yafa kati badde okimanyi nti Jonan Lumwe yafa asinga Kazimba Mugalu amakulu omulamu nedda Jonan Lumwe is a celebrity maybe okujjukirwa mpuliriza kati Kazimba Mugalu kali bali mujjukirako kimbadde nga bakitafe mukatu balina kolera legacy bwe baleeta abamissionary mu ggwanga wano ompulira bulungi twamanya twafuna eddiini egenda okulaba nga ejjawo ebikyamu kubanga Christianity yagoba obusamize mu ggwanga si bwe kiri Christianity yagoba obutemu mu ggwanga si bwe kiri Christianity yagoba obusosoze mu ggwanga si bwe kiri lwaki gavumenti webeesosola mu bantu gavumenti mugata kwata kazira kyogera lwaki musosola bannamawanga batali bammwe ekyo Yesu si kyayagala kiriza nti bannaddiini bava ku nnono ku musingi gwa Katonda is love kungu Katonda kwa ekisimu kyevuga eyo nayo kungu God is love kale Kazimba Mugalu jangu ku TV okwata kazinda logambe mukama wange gwensinza Yesu Kristo yatonde eggulu n'ensi Katonda kitaffa ngamba teri kusosola mu mawanga teri kusosola mu kibiina kya byabufuzi teri kusosola mu ddiini omulimu gwo omusiraamu guwe n'omukatuliki guwe omulokole guwe omuseveniside otegedde buli kyekugamba ekyo kakitubanja Kazimba Mugalu tetamugamba ko nti agenda akwate mu naye yakudda mudda yaddamu atya bw'ati wuliriza ebigambo bino bw'ati I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part. I leave them to God. I am not here to save you. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you, I discovered the power of Nathan's approach than the power of John the Baptist's approach. You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John the Baptist did a good job. He ended up losing his head, and the mission ended there. Nathan did a good job, and he ended up saving someone's life. That's why we have Psalms 51. You can do God's work by approaching power with love, quietly, silently. You make an impact, but people are shouting and shouting, and they end up doing a lot of nothing. I am a person, I need life also. I have life to live. Well, I am a person, I need life also. Kakati Kazimba Mugalu muntu akwata tisubi naiteka mu government. Yesu yagaba obulamu, Katonda yagaba obulamu. Nze namugeba bino mbyogera nesiga Katonda. Nze okufanga ndi ku kituufu nga Mukama there is eternal life, there is life after death. Etagaza ali ku byansi tali ku byaggulu. Gwe muntu yesiga Katonda tolina gamba I need life also. There is only one life giver is Jesus Christ and God. Bagamba ko President Museveni agaba obulamu. Kungu bagamba ko government negaba obulamu. Let us be kati is God forbid alinga akolera sitani. Katonda yekaya alina obuyinza even the president Sebatia abamaje baati Katonda yabawo obulamu. Katonda nayogera ati President Museveni tozuka President Museveni azukuka. Kati alinga agamba nti esubi tulije mu Katonda tulize mu government. Kungu bilogical I need life also. Yeah, kati who is the life giver? Sagala kuogana nyo kadonzige moyo. Mbadde ate nkoze program ya gentleman. Kakungu ani asala wonti ani afata ntafa. Ba minister tebafa abaga government. Ba president bafa ba mini we bali. Abasirikale tebafa abamanyi. Nze sagala muntu atyobola Katonda. That statement was demeaning God. God is the only life giver. Katonda yamanyi nakuzoli mala ku nsi kungu. Whether you praise this government, whether you kolokota government yenu, togenda kusuka naku Katonda ze yakutondera kubeera bannaddiini. Bajje subi mu Katonda ne baliteka mu government. Okay. This government is not God. God is God is sovereign. Kitegeza kinjogera. Nti yetengeredde. Bagamba nti bajjo fango yogera sowana okufa kati Katonda nantwala. Kati Archbishop we kanisa ngamba gamba I need life also, which means government yebawa ku bulamu yebagabira ku bulamu se Katonda. That man must go and apologize before God. Yeah, bajjo atayina kyali mbera ko bwa Katonda era Mukama mwampita kati wadembo kuntwala tolowooza nti yakwatibwa out of context kubanga agambye ebizibu bitwale ku musalaba. I need life also. I can play it again for you. Kondugena mpola. Who is the life giver? Who gives life to people? I am a person, I need life also. Di muntu nange netago obulamu. Statement omusajja yetagana kwetonda kuteekayo kiwandiiko. Because bw'obanga gwe kitaffe mu Katonda nga tumanyi nannyini bulamu bwaffe atukuuma nga twebase ebiyejo butayingira mu nnyindo Katonda atutaasa accident Katonda yakataasa Katumba wamala amasasi
katonda amanye na ku president zali mara ku nsi ongamba tamba ya mwe personal I need life also sitakeza katonda si agaba obulamu bobera nga ku nsi kungo kolanga osanyusanga mukama katonda wo tosanyusanga mwana wa muntu archbishop ali mukusanyusa government ya abantu. Whatever you say from your mouth must be God driven. Can I say something? Omuntu aina eternal life agamba there is life after death. You cannot say that statement. I need life also. Let's play. Who is the life giver? Katonda. Gindako ani agaba obulamu. Katonda. Kati bamugamba ko government yagaba obulamu. Bagame ku government yagalobere mulamu. Banangamba we have a living testimony. We have a living God who knows our path. Katonda Bible egamba nakumanyanga tonna bakuzalibwa. Nemmanya nenda kuzozo limara ku nsi. Ani agamba archbishop kwe kanisa nti government yegaba obulamu. Era jana niruumu okufa katonda yamutegekera ekyo kufanga mujulizi. God okimanyi katonda ye katonda wentandikwa ye katonda wenkomerero. Kyogamba nti government yegaba obulamu kungu. Is this government life giver? No. Kyogamba bawagira government tebafa. Kyogamba bawagizi bameka bawagira government n'abafudde leero. Gobagamba nti omuntu afa kuvugogera ku bikyamu na bituufu. But I thought program eno njikola naawe. Ate busungu badde buli. Bwana akola weka. Nzekakanye. Ate busungu bunkwata nze ku bintu bya katonda sibizanyiramu. No compromise in God's issue. Okay, has he compromised? Hey, he's compromised by Satan. How can you say I need life also? Buliwewa mu mukama katonda kungu. What is Islam? Define for me Islam. Just a second. Define Islam. Listen to him because I've seen so many people. Define Islam. I've seen so many people castigating him. Naye yakugenda ebizibu bitwale ku musalaba. Ku musalaba gulu wanga gwa ino kunga yidinga bitwale ku musalaba onti. No, but listen to these words. Katono kungu. Katono nyugu. I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. I'm not a savior to carry all your problems. Obanga gwe kitaffe mu katonda. Tukulabirako. Or a savior? Asi savior. Exactly. So agambye siri savior. But ayogera ne savior. Kakati kungu banadini b'ennaku zino kangende mpola. Twale ebizibu okusalaba. Ate manyi bakyabyogera bwe batyo. Yandigambye statement, I need a car. I need money. I need this government to facilitate me. Nategeza government inte mwegenda kutabuli ayogera amazima. Era government yesinga katonda amaanyi. Kungo chimenti katonda yakyusa zi government. Lwaki banadini benyini basavinga government mfokyo kusavinga katonda. Kungu okusavinga mukama katonda onse okusavinga government no savinga mukatonda nenfa. Abajulizi mangu abiyata tebaliwo. Kyogamba President Museveni awangadde emyaka 10 ku nsi tagenda kufana na Jonani Luumu. Kyogamba tugenda kubeera ku nsi emyaka 10. Nave tujja kuba. Tugenda kufa. Omwana azaliddwe mulago n'afa leero yeekanankana ne Jonani Luumu yafa myaka gy'amini. Naye teri ku nsi kuno kuleka lega singa Jonani Luumu gyereka n'abajulizi babazeketta. Kati njagala nkugambe Kazimba Mugalu. Archbishop statement emulaga ati is earthly taken by the earthly things. Akwadde ebyokulabirako necha Yohana Omubatiza. Akati bwe yogera bamutemako omutu. Kakati Yohana bamutemako. Yesu Kristo yagamba ki? Omuyigiriza wa Yesu bamutemako ki? Yesu kennyini omwana wa Katonda omulamu bwe yafa yagamba there is life after death. Yesu yagamba ngenda kufanzuukire mu nnaku mmeka. Tegeeza Kazimba takkiriza mu kuzuukira. Kazimba yakkiriza ddala awantu government yegaba obulamu. Talina njawulo. Kategeeza Kazimba is driven by earthly things. Ze kungundi ku bintu bya mwoyo. Ze ndi mu mugulu. Actually ne bwenfe kiro kyalo ndi mukwende nyamaso ga Katonda. Ze kungwa iraza dai because kubera mu Uganda ngolinga masiki ni afudasi. Ampuliza ulize. Puliza kitaffe mu Katonda. Eyandi badi kati statement manji yandikoze bajaji manyi. Yandi government ze Katonda gwensinza ya ino obulamu. Ye Katonda ina amaanyi. Ye yaleta government ne ye Katonda jjitwala. Navumirira enguzi. Navumirira okubeddaga. Ekyo kiba kibi Yesu. Bakujja ko bulamu okugera te mulago babeddagala. Bakujja ko bulamu okugera nti enguudo mbi. Bakujja ko bulamu okugera nti emirimu bagyegabira. Bakujja ko bulamu togamba nti banna Uganda banaku. Kati ye kimwe ekyekumi akyagifuna mu kyakigabira lyakifuna. You take them to the cross. I do my part. I leave them to God. I am not here to save you. Do my part. I leave them to God. I am not here to save you. Yakolo ogugwe bisiga nabirekera Katonda mwami Bajjo. Ekirala akugambye nti abayogera bonne bafa. Naga nti ekirala Katonda nnyo ekiranga nti tosobola kwogeranga bwogezi n'oyogera without anything being done. Maybe Tebaita kitaffe mu Katonda kitegeeza. Maybe alwanira wano wansi. Puliza kibaita kitaffe mu Katonda. Puliza. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you, I discovered the power of Nathaniel's approach than the power of John the Baptist's approach.
You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John Jebab did a good job. He ended up losing his head, and the mission ended there. Nassan did a good job. Agambe, you can speak and speak, nothing changes. Kungwe twayogedde ku sovereignty bill wano ku radio. Twali byakyuse. Bingi byakyuse. Kungwe twayogera ku trade order bakyamenya abantu nga babamenya. Kungwe twayogera ku bintu ebichamu ebirumbe kwa twali kikyuka. Ne kakati Katonda gwasinza tamanyi nti kigambo. Kano yagamba let there be light ekitangala ne kibaawo. Let there be ensi. Katonda ekigambo ye Katonda. Bachitafe mu Katonda balina kujja mu Bajo University bayige. God created this world using this mouth. Obadde okimanyi okwogera kusinga emundu. Kungo obadde okimanyi okwogera kusinga ogenda mu nsiko n'obuyekera. Because God created this world, Archbishop, I want you to send you this clip. By word Katonda kwagala, Katonda kigambo. Omwoyo mutukuvu lwaki ba mu respecting nga mu Bible. Faba nokola banadini. Nti yajja n'amamira ku nsino babawo ekitangala. Munaku musanvu Katonda amazotonda ensi. Ojanyi Katonda yakutonza kigambo kungo bato kimanyi. Kati ali mu kudimininga Katonda. Kuba Katonda yatugamba ekigambo kya Bible yegamba akamwa katonzi. Era Bible gatola yiranga mulinya ya Mukama wa Katonda wo. Bible gamba ekijjula ku mutima kyo yatula Mukama okwogera kwa amaanyi. Kungu singate tuliwo fo babajjo kimanyi kakati kankugamba ekigambo kimu. Nasanze omukazi Mulago ku Cancer Institute na mwadde emitwalo 2. Nangamba nzitompa sente. Wayogera kati batuwa ku mazzi ag'okunywa. Batuwa yene ku buddagala. Mulago nagamba gye twasigaza ggwe. Abantu bonna aboogera bavudde bawedde ogwo wasigaddewo. Ekiro kino kinkwata. Nensanga owandegeya nabadde ngenze ku Happy Clinic. Nibagamba fa abanaku g'otoogera ne tugumagumamu. Okimanyi ekigambo osobola okusanga omuntu agenda okufa n'omuwa advice n'atafa. Okimanyi osobola okusanga omuntu abadde agenda mu lodge ng'agenda kusiga kana sirimu n'oyogera naye n'atakasiga sirimu. Okimanyi eno gavumenti singa tewaliwo ba Bobi Wine, tewaliwo ba Bajjo, tewaliwo ba Lukago, tewaliwo Kongo, singa gavumenti ate etujooga nnyo. Okimanyi abasajja bano engeri gye bajoogamu eggwanga naye batyatyamu nga babajjo boogedde. Kakati kwata Kazimba Mugalu kitaffe mu Katonda atadde eddoboozi le ku ddoboozi ly'omunaku. Kyokka gavumenti okimanyi omusajja alina n'obuyinza obwogera ne gavumenti n'agamba nti mu ggwanga lyonna buli kyaki tugenda kuzimba eddwaliro eriyamba abanaku ku bwereere. Okimanyi eprojekiti agisobola. Oba ayogereyo mu kimpowoozi. Nedda tosobola kujja mu maaso g'abantu n'obagamba I need my life. Eyo statement gye nsoso mukwata. Katonda is the only God. Katonda yatonda eggulu n'ensi yekka yagaba obulamu kungu. Even the president gwatya, even the government gyatya, Katonda yagifuga. Yagabira ne Janani. Yagabye kakati Janani omanyi gyali nti ali mu kwesiima. Kubanga yakuwa Kazimba Mugalu ate Janani mpuliriza. Yakuwa ekyokulabirako kya Janani. Janani n'akuwa n'ekyokulabirako kya Yohana Omubatiza. Yohana Omubatiza. Kubona Kazimba Mugalu asingana emirembe. Kati ye Kazimba Mugalu anyumule okubeera. Tugende mpola. Waliwo okuba omulamu ng'obonaabona okusinga omufu. Tugende mpola. Abakristaayo bo nga babonaabona. Abakristaayo nga babama emirimu. Abakristaayo bo mpuliriza bulungi kye ngamba kungu nga tebalina kyakulya. Abakristaayo nga tebakyaleetana kimu kya 10. Okimanyi nawe Archbishop abatwala oba obonaabona. Gomanya olunaku abasaba Kazimba Mugalu ekyokulya. Ye gatubere mu nsi ey'ababbeega. Nfujja kukwata eddoboozi n'aliteeka ku ddoboozi ly'ensi. N'abaga basajja mwe mulekerawo okulya enguzi. Basajja mwe mulekerawo okusosola mu mawanga. Basajja mwe mulekerawo okutulugunya abantu. Basajja mwe mulekerawo okusiba abasibe. Nga ddoboozi liva mu Bishop. Ompulira bulungi gavumenti n'ekyusa n'eta abasibe. Kazimba Mugalu okimanyi singa abakristaayo beeyongedde ne mu kyaki. Ng'omanyi lwaki amadini gagudde. Bayiga nti these people bye bapuliikinga si bibategeeza. Ontegera bulungi kungu. Nze njagala omuntu ansomesa. Nze kati but confrontation is not the solution. Bagamba define Islam. Total submission is the total submission okwewaayo mu willingness ya Katonda. Njagala omuntu yeewaayo mu Mukama Katonda. Nze kakati nze kajja koledde nkogamba nti President Museveni natuka wadde kota ya Katonda. Nze bateka wali kabaka President Museveni Katonda nibanga tugenda kutta nze kulwa Katonda onzita. Sisobola kufiirira kabaka. No, but sisobola kufiirira President Museveni mfiirira omuntu mu Katonda. But confrontation or confronting Archbishop Mwatu Achebe Boston is not right. Kakati nze nsinga obutawagira bagwagwa. Naye kakati kankubuze because Mwami Bajjo kungu kankusomesa yo Katonda. Anti ngo musomesa naye kankuwuli nzabo mpulirize. Mwami Bajjo bwe tubeera twogera ku abantu we are not animals. Kakati mpuliriza. Second ebisolo bye bimalawo obutakkaanya bwabyo nga birwanagana. Akati kongo ndi muna ati kandi utonzikiriza kunya. Kandi nange nzikiriza. Obwendo yogera. Wango notulogera mu bulago. Yogera mango nkunyonyole. No. Ebisolo animals. Byefuna obutakanya. Byefuna obutakanya bwabyo. Byekuba bwekubi. Fa abantu ebizibu ebijja tubyogerako. Omunaku mpuliza. Kazimba Mugalu yagenze mu bakristaayo abanaku. Mpuliriza bulungi. Ate kiki lwaki ovaako. Njagala kwogera nga kwoli.
Kazimba Mugalu bakubide simu bagambye program ogire kaninde kungu akome omusomesi mbadde kukyala kugoba but anyway njaga tukole bwetu enda kubadde ngamba fenna tuvumirire ebikolwa ebyokwatakinga omuntu wengendere mu break badde nkugamba nti ekitwawula ffe abantu ku bisolo nti ffe tufuna obutakkaanya twogera ku nsonga ekizibu nekiggwawo intellectual etamanya gange ereta kungu Adam Al-Mahdi kungu badde balekogera so nze nebba gye tufuna obutakkaanya we always have an intellectual discussion ku kyo ebisolo bwe bifuna obutakkaanya birwana bulwanyi tosobola kwatakinga archbishop ofune ki so you attack him and get what kati onzikiriza nange njogera yes kungu archbishop tebalina nakye bamukoze bamuganye buganyi kola ki kungu omunaku engeri gyalina okwerwanako okulaga obulumi bwalina ku mutima ekyo kyalina okukola kungu omuntu akuba omuntu namuteekako olubale gwenjigira omuntu ayinona bizinensi y'omuntu gwenyigira omuntu asanga omuntu namukuba mu bantu gwenkola naye omuntu nagamba bugambi toyogera okuba kwekalakasa ate okuli civilized era nakkiriza nti abantu bebweru bali civilized mpuliriza nti lwaki kungu abantu balina obulumi Daniel Mukisa kungu sokove mu bya Daniel Mukisa anti ndikureportingira ogigyeko Daniel akwadde sente akwadde ebiri webali nnyo Daniel Mukisa awadde ku Daniel Mukisa webale mutaba mu fene nga abantu bali webali nnyo Daniel Mukisa webale kuwa ku kungu neti ate sigundi ogigyeko so but anti bali no appreciating kubanga badde abuuza Daniel Mukisa webale kugira ate simo kungu ogenda kucyankalanya program nedda kati ntaddeko teka ko live ove mu kusoma message za Daniel Mukisa Daniel ntaddeko Daniel Mukisa fodde olubanga lwa mindi owereza kungu sente omuntu ayagala kuwa ku kungu ya time eri 078 860 ono wiki namba kasolo naye abuuza kasolo eri 078 mwebale mutuzaamu amaanyi okulaba emirimu gye tukola nti mujaga Daniel Mukisa mukama akuwa omukisa Daniel Mukisa ye muntu asaze okukola ki 07880 tekako zonna zoyina mira actress agambye akwewulira sina buzi soka tumalire program sokuva ku bya TikTok mbadde ngamba nti abantu balina obulumi naye nga bavuganya abantu abalina emmundu bavuganya abantu abatemu wafunira kachansi kokka okulaga obulumi obwo ate era kyakulaze n'okulaga nti abantu abadde bakozi bafujjo bakuba bakozi bafujjo bandi muyiridde ebintu bandi koze bandi muvumye ne bamugambye no twagala kwogera because kunga tuvudde mu byokusaaga obulumi webuli government eno equipping kunga obwavu obuli mu Uganda anti is attacking a solution kati yategedde nti obutalwanirira ndigazo fe ndiga tubonaabona ezo ndiga zabadde zituza message eri mugamba nti wakola bubi seeka muzaata omulangira nakibinge basobola mukola ekintu ekyo we are setting something nkubuziza ba archbishop bona abaliko basobola okikola ekintu ekyo bagambye kebera message zo stanule anti bwe nakebera ngeva mpuliriza ati kyengamba gosobola okugira okugiga bwoti n'ogira mbadde nkugamba kungu kibayita kitaffe mu Katonda olina okuyimirira n'abantu botoyimirira n'abatono banyigirizibwa kungu kkiriza gaana nti abanyigiriza ensi eno batono babanyigiriza bangi kungu nze sirina buzibu nandi wandigambye nti ndi wanupu njogeza kabampani wandigambye ndi FDC ndi opposition ompulya bulungi naye nze ndi wabana Uganda bonna kutwaliza wamu nze era tonsanga nosinikira ebinyombo lwakyo yogera no WNRM tosinikiranga ebinyombo lwakyo yogera no wanupu tosinikiranga ebinyombo lwakyo yogera no FDC kubanga ennaku etuluma teyawula mu kala ya byabufuzi ennaku etuluma teyawula mu ggwanga ennaku etuluma teyawula mu ddiini archbishop ku ddoboozi lyalina nga liri international yandigambye in Uganda there is corruption in Uganda there is no medicine in Uganda abasajja beegabira contract kungu ba mafia bawano batute contract kungu to wasoma kungu to ina company gendo bidding bana ku omulimu ebize byenjogera kubanga bino bitu affectinga fenna kungu bilosiri kango ino muzindalo guno oba weridde mu lukwe kazimba talawuza mbu yalidde mu bantu lukwe oba munaddini enalaba bichamu natabeka talawuza nti ali mukulya mu ndigaze obukwe kungu simple mathematics endiga bwe zibe enjavu endiga bazinyigiriza zigenda kujja mu chachi gomala chama chachi gagwa ekyasula amachachi banaddini kulaba nga embeera enyigiriza endiga baganya okwogera ku bikyamu ebiruma abanako kunga ofirwa kyo kujja n'oyogera government neewulira ne babawo ekikyuka kati Kazimba Mugalu ku maanyi g'ayina ne international following gy'ayina n'agamba tugenda mu mabanja ng'ensi kyokka nga bannayuganda tebalina kibafuna mu bbanja eryo kikwati kungu akaana kakapitu kagenda kusasula ebbanja n'akazukulu kaalo kasasula ebbanja ku ssente bannabasajja zibabbya obubbi
kongera kina kyo mbanko zensubi nakyo kintwaza obulamu nedda kale okubanga okufanga kwogera mazima nze nga mukasali funsi kanfe kuba ne Yesu Kristo mukama wange yafa naye mulamu n'abafa bennyini abatusookawo waliwo n'abafudde leero tebafudde kwogera ku bikyamu lwaki mutiisatiisa abantu nti bwe yanayogeranga ku bikyamu ng'afa kyogamba taata wo yafa kwogera ku bikyamu bonte bonna buzoofirwa bonna bafudde kwogera ku bikyamu lwaki kiringa bagamba obwana bwange bujja kufa ani anaabukuza kyogamba kungu tolabanga musajja mugagga omwana we n'afa ng'alina ssente zonna nenge eddagala liganya okukola kitegeeza nannyini buyinza nannyini bulamu bwaffe nannyini magenda gaffe ali omu Katonda Katonda Archbishop amanyi yagajja mu Katonda gateeka mu gavumenti bannange mbulira bannayuganda gavumenti si ye Katonda gavumenti si ye gaba okisigeni gavumenti si ye yakutonda waliyo omusajja yakutonda ali mu ggulu eyo ye talya nguzi ye bwaba kuwa obulamu tamala kwebuuza ku gavumenti kakati bannaddiini mukomyewo originality eri ey'okuteeka essuubi mu kasikungu naawe ey'okuteeka essuubi mu Katonda mwagale Katonda n'obulamu bwammwe bonna Pulezidenti Museveni si yagaba obulamu gavumenti ya General Muhoozi si yagaba obulamu tulina Yesu Kristo Munazaalesi yagaba obulamu n'Abbajjo si yagaba obulamu Allah yagaba obulamu bw'oyogera ofa ne bw'otoyogera ofa buli woolabye ekikyamu kuba enduulu bannayuganda kye mbagamba mwegatte tugobe ebikyamu abakazi aba bakoze ekintu ekyo babadde balaga bulumi kungu olaba nze Bajjo nnumirwa kikinga otya todduka njagalagira ku nsonga ndala odduka kisonga kyesinga eno todduka kati ngamba bannayuganda bwe muneegatta ne mugamba nti enough is enough tugogere ku bituluma tutulwanyisiza sovereignty bill tutwabasuuzizayo sovereignty bill twate tubasuuziza kooti maaso bitrade order laba kati bagizemu n'amagezi agakuba drive nebyo badde bajja buzinga bamenya kayumba maloboozi gaffe nga gali wamu nga bannayuganda nga toyawudde mu kibiina kya byabufuzi nga toyawudde mu ddiini toyawudde mu nzikiriza ekikyamu kibeere kikyamu kakikunguze sijja kuleedera empaana abeenyalemu abakola obulungi waliwo ngana okwogera abeenyalemu abakola obulungi waliwo ngana okwogera opposition abakola obulungi naye tulina ekizibu bannaddiini batuliddemu olukwe ba MP bamala okubalonda nga MP bonna basirese balinda kulayira ba MP abandi badde bagamba tetugenda kulayira bandi badde bagamba tetugenda kulayira mweno mbeera mbi nga bagala kuleeta ebiteeka sovereign bangambye amagye gabawambye etteeka baliyise ku mpaka manya kabadde ke bazanye leero nkuwa information buli opposition yakutte ssente ne bateesa ne government ne yiwa amagye ne befula mu bawambi njagala mpeewo opposition ki yajja ku radio abamu okuleka abalondemu abakyalinamu omutima gw'egganga eyajja n'avumira sovereignty bill nga Bajjo bwe tukoze njagala mpe MP yajja n'avumira trade order buli wakwata muzino nga kivumira nga Bajjo bwe tukoze kati eggwanga terikyalina n'ababaka ba parliament bonna bali under President Museveni kati naffe aboogera bannaddiini bandibadde beegatta ku Bajjo ne tuteeka eddoboozi lyaffe ku gavumenti enkyamu buli mulembe gubaako aboogezi kungu kyogamba batamala emirundi bwe baayogeranga Basheke Muzata bwe baayogeranga okwogera kwaggwawo tetuliiwo naffe tujja kugenderera abalala bajje tujja kufeera abalala bakole ki tuleme kutiiriranga ggwanga lyaffe nakwogera bikyamu bituluma ontegera bulungi kyenkugamba kakati eggwanga ne bojja buzono ku radio n'obaako kyoyogera obaako omuntu gw'osumulula kuba Katonda kigambo ekigambo mwoyo kati Archbishop tewali akuwalana Archbishop tewali akuyinako buzibu naye bannaddiini musuuliridde eggwanga liwedde okungu njagala ogenda ku ofiisi z'abasajja ano kungola bakamanyira abasajja okubayina osooka kujjuza akapapula okumulaba bw'otuuka n'akutunulira bwoti ng'olina oguyindo ng'ogugwo oba ng'olina kifeesi ekibi ng'ekyabba gyakulabanga nkima alabanga ssente zikusaana kungu alabanga contract nnungi zaabwe alabanga emirimu emirungi gyabwe gwe kungu bakutonda kuba masiikini kusabiriza ffe Bajjo kati ffe balina nedefu gye bateekamu tulina kusabiriza busabiriza tulina kwekuba olaba abayimbi bayomba kugamba ne baddira baselebrity b'eggwanga ne babateeka mu kategole y'okusabiriza bo nga bakola kakati kugamba ffe balina kategole gye batukamu eyo wa beega kakati nze ngana okwogera ku bituufu mu ntya obulamu bwe kubanga okufa kwogera mazima bajje banze Mami Bajjo kiki ekitabula bye cool ne omukulu gravity omutuju sente zibamalamu bwezibikoyo kubyogera kutubyogeddeko nnyo weekend tonnabyogerako wano summarize it mu dakiika emu bya sente gravity agamba abanja bebekulu agamba tebannamusasula so you depend on handouts mwe bali mu industry eyo simanya abamu twakula ne tubivaamu tukaddiye kyovula nga tulwana eggwanga litegere tuve mu mbeera y'okusabiriza kati bebekulu omusajja namba 1 wa Uganda ne gravity omimba bawulira batenga mukayanira sente tulina okujjawo embeera eyo okulaba nga abayimbi bakaaba ababodaboda bakaaba bapromota bakaaba abasuubuzi bakaaba tulina kukwata ggwanga lino eriterera ku ne likyuka ne liva mu mikono gy'abasajja kubanga polisi bwe zitereera polisi z'eggwanga bwe zitereera abanene nga Bajjo ne Gravity baali kayande sente omanyi omuyimbi wedda kungu kunga bebekulu osobola omusembera ne Bobi Wine kamiliyoni nga okimanyi ekyalo kyakuŋŋaananga nkibanga ekirabye
kundaba kuki omanyi no government yakikola kagendero okumalamu industry value manyine kyagisuza industry eno okuva Bobwene we yavayo kujivuganya kati yagala industry etyanyo industry kyofanga baziteeka mu nti bagala ziteekamu baziteekamu tukayanira obusente tugwemu value mu bantu tuswale n'abantu batulabenga bamasiikini akatale kagwe eno government erina amagezi erina obukodyo bonna obwekiyekera okusuula abantu ngedda gravity ng'asobola okayanira sente ku TV gomanyi bayitanga artist gomanyi lwaki music agudde lwa politics ate government yakikola kubanga balaba nti Bobi Wine yajja n'azibula abantu amaaso nti you can be an artist n'ofuuka ensonga mu nsi yonna kati bino byonna byolabawo they are preventing another Kyagulanyi kati nokunkagamba ekyama kino kitegere leero teri muntu akoleseza government eno laws na kugikwata walumanga Kyagulanyi that's why obongo babujja mu kukolera abantu service delivery babuza mu kulwanyisa Kyagulanyi good ontegera bulungi kyekugamba kakati kyabuswavu nnyo okubanga abantu eggwanga beryegomba tuli mukayanira busente ng'okimanyi kungwaliwo abantu abatwegomba kanaye bakuulira manyi bakinava mu nkayana zeeni alemu nenkola ndi mu kuzimba credibility naddayo okusoma kyovala ng'ennaku zino nkolamu ebintu by'ekintu ekikulu because credibility bazimba nzimbe mu kuzimba credibility mubamu okwefiriza obusente mubamu okugumira obwavu mubamu okugumira okusoomozebwa okimanyi nti bannange bonna bapromota abasinga bakubya obuwumbi 5 nze sifunangayo chance nemwe kuba sente nadda ompulira bulungi kungu kati zinaddamu mbeera nengakati okimanyi nnaku zino nkola ne bu restaurant obutono natandika okugamba olaba omuntu asobola okudda ku drawing board ne yeekolera business n'afuna nga nina emikono ndikoma ddi okubabbenga naddayo ku drawing board oddayo ku drawing board n'okula n'ogamba nkoyo okusabiriza nkoyo okukola ebyekiyaaye kankule nfuukeko omuntu w'obuvunaanyizibwa kuba nagenda okulaba nga credibility yabugaga nnyo okusinga obusente bano abasajja bakuwa okitegera bulungi tetulina budde bugitemaatema tusigaze eddakiika 5 second and third reading lunaku lwanca waliwo nti tusubire shutdown baka ba parliament enca anti mpuliriza bakoze akabadi nti amagye gabawambi bagiyisiza ku mpaka eyo ddiru yabaddemu ababaka bonna bano ababadde munyonyo bonna babadde mbefudde mu amagye gatuwambye tugiyisiza ku mpaka nekituva amagye gabadde kati amagye getaga kuwamba kuyisa teeka obubadde bwa gavumenti nekungu nawe a professor of my caliber so bubadde tubadde kungu genda la president asobola kuzanyisa firimu yonna kasaba nga kimukolera kati omanyi lwaki bakikola waliwo abali asente z'omusajja nga balina kavaamu akabadde bwe kati nze kungu ndi mubugumyeko ndi ku bachelor degrees Makerere University ate nayita senior 6 nze kungu nagenda ku university ku direct kati byenkugamba mbambikola ki ako kabadi nti amagye gatuwambye so nenja tugenda kulaba akabadi mu parliament kabanga etteeka lyabalakidde kungu katonda kali bikula emitima gyaffe ffenna abawogana ku radio ffenna abeefula mutulumirirwa abantu goza lwaki njagala nnyo abantu batambulire nga musana kungu kati kankubuulireko kino omuntu oyagala okuba opposition omutuufu tokola kusanyusa bisanyusa bannayuganda bwobanga oyagala okuba opposition ogamba nga tekatonda ndaba omuntu wa opposition omutuufu wenkusanga nga oli wenyale sikufujjira malusu kukwata mu ngalo zinesigala ku mulamwa gwange ng'omuki omuntu wa opposition omutuufu ofiisi za gavumenti aziyingira misana naye nasigala nga takyuse nze bwe nawe gojagamba neewana nga nina babbalamu nina bamongi nina babebekulu ompulira nina batayebwa naye ne ŋŋamba nti ngenda kusigala nga njogera amazima nze katonda mpakulinaga nti bajjo oliwo opposition mutuufu naye sikukuta kibi nnyo okukuta ne gavumenti eno ekiro lwaki njogera ebigambo bino bwe naakubuulira kwasagala kutta amannya g'abantu abasajja baalidde ssente ku kiteeka ekyo ensi twamaze kukunga abantu tebakisesema ne president ne kimwokya naye nga bamaze okumukuba ssente omanyi ssente zibayi kyokka ttekale baita linyigiriza bannayuganda balibiddemu ne ssente z'omuwi w'omusolo okero finally bamusalidde nga tunaddako anti tujabula tulina obudde butono mbadde nkugamba okumanya eggwanga lino lyakakungulako okumanya president bamubbye ssente ku kiteeka naye nalaba nti kyokka nga bagenda kuyisa ekiteeka ekifu bamubyewa ssente gw'obijja wa buli teeka eriyita mu parliament kankuyigirize buli mubaka bamuwa miliyoni 100 okudda waggulu nja kukinonyerezaako bwe kitaba kituufu jangu otemeko omukono ku state square buli teeka lyolaba naga amateeka gonna gali agayise nga nababaka omubaka ategera osobola okuyisa sovereignty bill bakiyita lwaki ojja mu miro kungu twabasindika mu parliament kusindika amateeka ganyigiriza bannansi okumanya eggwanga lino kolomire n'abantu bemwesiga bennyini bafere bokasa abaana baba bulungi naye kati kankuyigirizeyo kungu kana akabaddi kawulire kati nze nina business bwe nkola ka restaurant kange oba nkola kampani yange eyabbajjo bano abampagira ne baba nga baavu nenkola poliisi banyigiriza nange njavuwaliramu
kino ekijja kigenda twavuwaza ffenna oba oyina ekyokulya oba toyina mulina okulwana ennyo bano abantu bawasi nebanga nabo balinamu kabayita spending power ne purchasing power differentiate between purchasing power ne spending power kale buliokuliatinga population nebanga inamu kasente ate gwe bajja ofunamu nnyo nefe tumanyi nti Kasita Museveni ampayo milioni 2 banamandeko ne babonaabona mukata mugulu bonaogera no spendinga sente zo mu population bajja zirwaniranga njuki tulina okujjawo okolera awamu ne tumanya nti nebwobanga oli mugaga nga gwe hamu kiggundu kikwa buvunaanyizibwawo bana abapangisa amaduuka bokubaamu n'akasente nabo bagulako engoye ez'otunda ku hamu kiggundu nabo babeemu n'akasente ekonomi lwesobola okutereera akalefu kano ak'abalungi manyiganize wenkasala bangamba nfaanana enkobe kakati ebintu by'okugira nabirekerako ogambye otya muze bankasala bajega katonda b'enkobe eno byekoze anti sooka katunuulire kano sabo nkalaba omanyi waliwo abantu abadde balowooza nti bo balina monopole mu kusala obulevu buno kati nojja n'obayingirira kati nange akalevu nakasaze gwe batte balaba mbadde mbalaba waliwo adde balowooza nti bokka be basanidde okusala otulevu bwe tuti kati naye n'otusala era ng'omusanga nga yenna atudde bw'ati bamanyi n'okunywa sigala kati awo genda kunywa sigala bana abali ku leediyo buli omukulu agenda kukola buli jwabi maleyo labayo bamanyi n'okunywa sigala n'ateekako bw'ati ng'otulevu tuli bonna batusala ne tuyitamu bwetu bajo basala otulevu kade nyamuko sigala tulabe oba ononyume otuka tuyiteko mu nnyindo bwetuti agala kujako kusigala ngenda kunywa anti omanya kikola ekyo ayagala obwa president sawa kalevako kasala atayogerwako linnya kubanze mbadde nga ayagala obwa president batusala ne tujja ne wano ne tuyita labayo wano omwoyo gwawo agala nanywa kusigala bwati naga bino ebiiru bino tubiplaningidde ki boycott buli alina akalevaako naye ate ekisinga ojja kajjayo kuba akalevaako kabaka abasirikale abaava ku nsi kano kajjeeko sirina kusala kaveeko kaleva kabaka abatemu kabaka abasirikale abaava ku nsi kabaka ababbi kabaka abadikiteeta kabaka abanyunyunsi kabaka ababikolobero mwami bakiki omanyi kalevu kange General Fujita wano omusajja gwe nalaba mu firimu General Fujita ng'asala akalevaako yalina kitaawe ng'alina obuyinza naye nga yategeerera kitaawe mu firimu eyo General Fujita yabonyaabonya abantu General Fujita yasiba abasiba batalina musango General Fujita yaliisa ensaka kanje naye firimu yaggwa naye tafunye kigendererwa ki bagiyita ba coming to America naye oli General ng'amanyi kitaawe yasembayo kitaawe olwafa n'abali bamikwano gye ne bamwefuulira naye alina akalevu ng'akange ng'anywa sigala bwati naga tubikuba amasasi kati naga tubimenye kati bigende aga tubigobe mu Kampala mugundi mu Amerika yaffe tubonyebonye ebya bode General Fujita gero nonye ku musajja amuyita General Fujita General Fujita wa firimu naye nga seba alina ebikolobero byakola abantu ng'omulabira ku bulevu firimu eyo genda ogirabe kajjeeko akalevaako nedda k'abantu abatalina mutima gwa ggwanga nga tonakabala genda olabe firimu eyo actually emu yagizanya ne Chuck Norris omugenzi ebikolo bya General Fujita bye yakola nakati bikyandi muntu nagiraba ndi mwana muto ne kati sagala kalevaako kati kana kalevu sikyaka nyambo kajjeko kungu sagala buli muntu asala akalevaako aba n'ekikolobero ekisooka abayagala nnyo abakazi abanywa nnyo sigala abaasalawo nga tategedde teyeebuuza kugamba akantu ako kajjeeko kungu so nataddeko kyesitegeera wakopi ebyotamanyi genda onoonya abamagye abalina akalevaako mu nsi yonna olaba baba bategeera bulungi nga mutemu muzibu mu firimu yasanya ne Chuck Norris ne John Claude Van Damme ng'anywa sigala n'amuyita ne mu kawumpo General Fujita yanywanga sigala ng'amaaso gafuumuuka ennyindo zifuumuuka akamwa kafuumuka n'akawumpo ndoza buli katuliko omubiri aka General Fujita kalinga kafuuwa sigala anywa n'omwenge General Fujita yali lujuuju muzibu naye ng'ate ali fiiti nga akuba abantu General Fujita nga mutamiivu muzibu firimu yaggwa talina kyafu firimu yaggwa n'obwa General ng'abuvuddemu General Fujita moyo firimu yalowooza nti agenda kuwamba buli kiramu coming to America genda oginoonye getekamu General Fujita firimu ze yazanya ojja giraba ndabe wano General Fujita bakiwandiika batya kubanga getekamu General Fujita kiyinza okubanga nze mbadde ndowooza akalevu kano kitiibwa getekamu General Fujita Fujita is F General Fujita General Fujita wuno njagala olaba amasajja balina akalevu eyo yalimu akalevu aye takayina mu eyo siraba kalevu wano kati ina firimu waliwo firimu gyalina akalevu bwe kati General Fujita gende waka omukusaakinge bulungi omulabe bulungi alina akalevu bwe katyo
ng'abonyaabonye ensi. Never mwogerako wano. General Fujita is a general of the Japanese Imperial Army who is responsible for spreading rumors about the outcome of the match between Ryoichi Akutagawa and Huyo Ujonchanda and 6 utilized Chen scapegoat death. General Fujita. Katekendo ojeko obulevu obukungu. Oli musajja Abannayuganda gwe baagala tofaana General Fujita. Nkwegaide gendo ojeko akaleva. Obulevu engamba. Saagala obe Fujita. Kungu. Because osose kumpana. Obadde onyumye. Nyirira. Naye buli muntu alina obulevu obwo. Genda obe Fujita omulabye. Genda osome byafa bya Fujita. Ate nti yalina magezi mangi ng'ebintu abikola nagalaale bw'ati bw'asanga. Nga yaloze ensi ogifuga ola yakola ngo olugambo ku Japan yenga wa lugambo nga bwasalawo nti kungu tugenda kutta sawa mukaga zofa kakati nno vaku Fujita vakalevo ka Fujita nkwega yiride keso nyuwe vaku General Fujita mveko mulekero obulevu muleka sagala ne hitira yakayina ne Mussolini yakayina. Bonna balina obulevu. Mussolini yalina akalevu. Na buli dictator abana akalevu. Napoleon yakayina. Mussolini. Benito Mussolini. Yalina akalevu. Yalina naye amanya akakanja kayalisa abantu Mussolini. Yali mukambwe. Mussolini ne Hitler. Taka mu Hitler abakalevu ako yalina. Buli dictator atalumirwa abantu abana akalevu ako. Kajeko kungu kwa gaide. Ne Mussolini okay ogami teke mwani. Taka mu Hitler, Adolf Hitler. Naye olaibo yali afana akalevu ako yakayina. Nga kange kano. Kenyini. Kungusagala wetekeko bulevu aba dictator. Goli muna Uganda aliloko alikomoni. Adolf Hitler wuna ayeye. Okalabye? Akasala wekati. Olabye akalevu kayitira kakati keko. Okalabye akayitira. Kateka mu Napoleon. Buli dictator abana akalevu ako. Napoleon. Ukambye General Fujita, Napoleon. Taka mu Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte yali afana ati. Nyato wanongaba mukubata kayina. Wantakalina mubifana nenga yakayina. Mubifana nitakalina. Teka mu Benito Mussolini. Teke Mussolini. Buli dictator wakabi. Mussolini. Nami amini yakalina. Aminti yakayina. Kandabe wano. Benito Mussolini nitakalina. Mussolini yali yakayina. Oba beera biroka Mussolini yalina akalevu gondozo ine bifananyi bitono. Ne teka mu Escobar. Pablo omunyi wenjaga. Pablo Escobar. Pablo Escobar omunyi wanjaga. Naka yakayina naye. Nze Escobar kalabi. Kakati Escobar ke kange kenyini. Kakati yakakubanga Escobar. Nedda. Kakati jaka akalevu. Nze nkwade example za badikire buli muntu akola ebikola abana akalevu. So nzire musalu. Kakati wano mbamaje mu Uganda naye akalevu bwe kata mbamaje. Kyengamba. Deba kasale kencha. Mfuno omwana akakekebuleko. Babaso ajja katindako. Mu Uganda jeno chayina akalevako. No ngamba. Njagala tugende kati nkulaza bahitira. Nkulaza ba Mussolini mu Uganda naye ina akalevako. No akalevu ngene nkajeko. Kajeko. Nakulide ngo oyombe sa spice there na. And I wondered why. Katano sura kugeuza. Ilize kujabula mu mirawo. Because what tobudde bunjo. Kakati want to go to the professor bamwa budde buto. Kwata amasinga. Radio 4. Ale wanjisebo. Wewe bale kueleza ngoli oli musanyu. Ndi wano bajja ampesanyu. Oli eze ndoza zebambi tomenya. Esebo. Yes sir. Ati okubye kukola kimunange. Kubye kutesa kumiramu ejigena masa. Sebo teso wekitibwa. Kakati yakisokera ddala ku tteeka eryo lye bayita ekiteeka. Njagala kubuuzaayo abantu bonna mwenna anaawe mwoli kungu Adam. Ani alina enju ye ne famire kugeza bugeza asigamye nti nation is ennyumba ya muntu nedda. Naye gwe ng'olina nga kati oyo omusajja ali awo awogganira awo. Nedda. Nyaga tuwa abantu kitiwa. Nyaga tegona no obutamivu ne bukuba. Onagambye mami bajjo. Ayagala bagazi bakawulire ku radio ndikakubye essimu anti bwe buzibu bwokola. Koto yawunze de bitotesera bimanyi. Naye agala abakyala bamanyi nti yakubyeko ku radio. Congo living alone jokes honorable Badjo is wafuse na honorable. Zendi honorable. Honorable Badjo is talking sense because John the Baptist died a happy man. And he is now in heaven with the Almighty. He only lost the head but gained his eternal life. Bamita Woli, Alichan Kwanza.
Wanji Sebo. Wa abantu abali ku mulamu abadde bagobera program si buli obusajja bonaku. Sebo ku radio yo kwoli. Wanjai. Mwami Kahamba Sebo nsanyiso okuddamu okuwuliza. Onagambye Congo, this is Musoke Mutwalib tuning in from Kakomiro. Thanks for the show. Hello? Wanji Sebo. Ku radio Fokwoli. Okay. Tajja yayogera bya makulu. Naye ngera kituufu bahimo pia basabayi abaana mu Uganda saawa zino. Ebajapa ku bantu bawe just bebe kusabwe kusa. Okay, webale nnyo. Anagambye Adam webale kuweereza ono Joel ku bizinga by'essese Mukasa Bajjo byayogera bituufu nnyo. Banadini kati bali byabwe. Wanji Sebo. Hello. Wewe. Okay, Onagambye Congo, thanks for the show. In Uganda, no gun, no talk. We lack equality. Though they say there is no tribalism here, but on my side it is there. Wamita Dambia Jacob from Kakomiro district. Shani Has from Dubai. Sebo. Webale Sebo. Omusajja byayogera bituufu. Okay. Kati leero nange nawuliriza nnyo pulogulaamu eyo nagifunyeemu. Okay. Era sigale ng'aweereza naffe gwe tuli. Kale webale nnyo. Honorable Cyrus Wemiti ya Namufere. Alimba mbu aweereza sera ate nga taweereza. Honorable Wemiti. Yes, siyombesa omusajja nga ataddeko kebera. Zaina. Honorable Cyrus. Nsobolo. Yalese Daniel Mukisa. Anti kati nakubulidde nti ye yalese ebiri. Honorable yatuwadde ebiri. Sobo twadabye ebiri. Bugana nge Daniel Mukisa. Sobo twadabye ebiri. Yakozesa Airtel. 20,000. Yage kugenda tekemu amafuta. Kongo yagalidde mu Uganda. Radio 4. Hello. Yes. Yes sir. Mbaddaga kugambako ku mwami Bajoyo. Ekisooka obusoose yes Katonda mutuufu waali obudde bwonna naye njaga mubuuza ensonga bbiri. Obudde bwa lumu nga bamukuba amasasi amini mu budde bwa mini Katonda teyaliiwo. Aha. Janan lumu Katonda yaliiwo nga bamukuba amasasi. Kati kamusoke muddemu katono. Kati osanga Katonda enfa ya Janan yamutegekera kufa amasasi. Katonda kyakutegekedde okufa tosobola kiziyiza. Era kyofa. Sagalozi sagabanyome Katonda mu Katonda teyaliiwo. Katonda ye Alpha ye w'obuyinza ye w'amanyi ye w'obusobozi. Asobola gamba ofenga omusota. Era n'ofa. Afudde amasasi n'afudde malaria endiriza otukuba kuki? Ekyasa General Luumu Katonda yamutegekera kufa ekyo kyennyini kulaga example. Kati mwandala muti amaanyi ga Katonda. N'okulaba nti omuntu akola ekirungi agikola singa General Luumu teyafa. Singa Yesu Kristo teyafa bantufiiridde ebibi byaffe. Lwaki omwana olaba Katonda awaayo omwana we n'afa n'amuzuukiza. Kitegeeza asobola okusaddako omuntu yenna okufa nga Katonda alina message gy'ayisaawo. Katonda ye w'obuyinza ye w'obusobozi. Tebamubuuza, tebamusalira musango, tebamubuusabuusa. Mwebale nnyo tukomye wano mwebale. Tugenda.